situation in Kololo. It is the Kenzo Festival. Jama todo kubanti akwata buli wamu. This is the entrance. Olabira ddala abantu nti bali so straight bagezaako okuba nti bayingira in every angle. The other side abantu bamaze okuba nti bayingira so much. Still very far. That is the field. This is the entrance. This is the line. Obanga okyakitankanamu ng'ogamba nti badde tasobola kuba nti akola muganda wange ekintu Kenzo Musumba is one of the most training artists. Oli awo buli kigambo kye bagenda mu maaso okuba nti bamwogera kati mu maaso okuba nti agikyusa. This is the current situation wherever it's going. This Africa is standing with Kenzo, everyone is standing with Kenzo. We have Harmonize.